Kati kwa the other side atuje twale tutamanyi. Jakana de muntu ayamba omuntu ayagala eddiini ensikiriza. Sajja Musiraamu, Musiraamu naye ate bombuze bya Orthodox. Ugambe eddiini generally. Si Busiraamu bokka. Ensikiriza ajagala era agimanyi era agiwa ekitiibwa. Togenda kweta katambi ka Jakana nga voola mulokole. Naye muki Musiraamu. Naye ng'ajja kusomesa agambe nti Yesu mu Bayibuli bw'eti mu kitabu ekiti abadde omuntu kwegamba beyond explanations naye n'ebikolwa byennyini ng'abyogera na references eza Bayibuli eza Qur'ani eza Evanjiri kwegabadde omusajja adde versatile ate ategeera kyayogerera olowooza ekiruubirirwa kyo okusingira ddala kibadde ki? Ekiruubirirwa kya Jakana kuba ekyo kibuuzo kiri tricky nti ye mu mind ye kyalaga wano eno ku kyetwandise the mainstream talk abadde ayagala nnyo okulaba nga ddala kituufu obwenkanya bubaawo ensi ey'enjawulo Uganda ey'enjawulo obwenkanya kibadde kikulu nnyo Jakana abadde alafubanira okulaba nga enfuga eya federal yadde I've interacted with many people abamu bahonalebo n'abamu baabagasa mateeka naye nga they didn't understand nga tebamanya federal. I was with once n'omuntu omu yali mu Constituent Assembly Dr. Mulamba naye okufuna views ze ku federal system ng'amazima n'abamu ababagasa mateeka they didn't understand we are biased. Ne Jakana ng'atula n'akunnyonnyola federal system nti lwaki gye twetaaga okusolvinga ebizibu ebimu nga naawe host osigala oli contented nga kugana naye munamaye bw'oba owuliriza ogamba wow it's a good idea I think it's beyond ebintu bino eno nazza abyogera ekimu kyabadde akiikira kyenzikiriza nti abadde ayagala eggwanga yadde yakyogera nti ali mu kibiina ky'enaale naye injustice ezibadde zigenda mu maaso ng'azoogerako nagamba awo twasobezza ekyandamusa n'ekitaka namu n'ekitabo ne bw'abaasobezza amwogerako agamba watata wasobezza ne ku vidiyo nagira agamba watata yasobera. Programu ene kutuswako Siwa and Sons suppliers w'ebikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge ekyenjawulo kirabike bulungi gula amasooka amalungi bed cover duvet mosquito nets towel ne kalonda yenna agwa mu kkubo basangibwa ku Mukwano Arcade n'ennamba y'essimu weeri wansi awo. Arapex Tile Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayo ze zinywere mu ddiiro ku lubalaza mu kisenge oba mu kinaabiro oli wa ddwaliro oli wa arcade oba ekifo kyonna kyoyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road kosa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo bakubireko tojja kwejjusa. Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ayambye abantu bangi alina music mulungi ate ng'abuulirira subscribinga ku YouTube channel ye Mariam for Children olikinge page ye eya Facebook ku Mariam Music. Wano wetuli twongera okwogera ku n'abantu ab'enjawulo abatambudde n'omwami Jakana Sulaiman Nadduli ndi ne munnamawulire mwami Wamala basinga mulabira ku mutoko gwa Uganda ey'enkya so batunulira ensonga ezikwata ku ggwanga lyaffe Uganda era ng'otambula n'abakugu ab'enjawulo era nga ne Sulaiman Jakana Nadduli kwabadde okusookerera nga kitalo nnyo muganda wange lujja era nyongera okunyolera wamu na famire y'omugenzi kati Jakana Sulaiman Nadduli Haji Abdul Nadduli baganda be bonna abadde baagala Jakana abadde afunye following adde akimwetinze following kuvaira ddala mu 2 bwenna weyanneegattirako era zze ddala kituufu alina abawagizi bayitirivu sonyolera wamu nabo saako n'abo abadde bamwagala ennyo. Okusookera ddala biki ebisinza okwagaza Jakana bwenga zaatambula naye mu mbeera yino mbadde musunsulamu ensonga zammwe ne vidiyo ze mbadde muweereza Abannayuganda? Jakana ekisookera ddala abadde muntu wanjawulo ayogera amazima n'agaddiŋŋana tuma kizibu nnyo okubeera consistent ng'oyogera amazima n'oyimirira ku nsonga eyo 221 nga tokyuse nina vidiyo ze nga kyeyogera nga tutandika nga bwe yakyogera ne kati nga wekikyali kirago yali consistent batono bannabyabufuzi bali consistent bakyukakyuka ne mu bulamu waffe obwa bulijjo nga si munnabyabufuzi naye abantu aba bulijjo kizibu okusanga omuntu ali consistent ayimirira ku mazima oba ku ekyo kyalowooza kyakirizaamu emyaka 3 egy'omuddiringano so yenjawulo esooka gye mulabyeko ey'okubiri abadde omuntu ayogera amazima agali ku mutima gwe nga bwe kiri
nga bwakyogera bw'aba takwagala baba batugamba sanyi yandibadde abikkako naki n'ekirungi nnyo expressing what you feel, expressing your feeling. Bw'obeera nga ddala kituufu omuntu oli munyiivu alina ogaa nti ndi musanyufu ate buba bunnanfuusi oba obuzaabuza toyesezza kintu kituufu so si kyabadde. Ekyokusatu Jakana abadde omuntu ali intelligent, abadde mugezi, asoma ebintu byasinga okwogerako, akola research ku kyanaayogera era bw'omuleetera ekintu n'omugaa nti baagambye kino akugamba nja kwogera ŋŋambe nti gwe yaŋŋambye gwe ky'omugamba okwogera okireese ku olwo nakugamba sigwa ŋŋambye n'akikuddiza. Sabadde omuntu ali intelligent ali articulate. Kizibu nnyo okusanga abantu abali articulate n'ayogera ensonga. Abantu abawera banange 5, 6, 7, 3, 4, 5, 10, 20 nga bakkaanya naye. Mwaka gumu, myaka 2, myaka 3 nga batakkaanya naye olaba ennamba egenda ekendeera. N'asikiriza n'abalala badde bamuvuma badde bakola ki? Nga bagajja kana ali kuvuma naye oyogedde ensonga. Abadde influential ng'asobola okuku-influencinga n'akwagazisa kyayogera nga takuvumye takuvodde. Enjawulo endala gy'abadde alina. Jakana ekirala ky'adalina nti adde ne principal, omusajja ali principal nnyo, waga nti tugenda kukola ssaawa 9 ye kennyini amakinga sure alabe nga 8:23 waali. Bw'otajja ku 9 nga zigize ng'avaawo agenda. Mu culture yaffe ey'Abafiika tuyita lugezigezi, malala, tweraga. Naye bw'oba olina ebyokukola ate era ekisookedde okulaga nti omuntu omuwa ekitiibwa respect bwe budde, kwata obudde. Okubanga n'ekitiibwa si kufukamirira muntu, kubabuuza, obeere mwetoowaze, naye bingi. So Jakana okumuwa respect yo okumulaga nti obadde omurespect nga bamunanga oli ayinza okiyita nti ayagala nnyo ekitiibwa naye lujja bubeera ng'ompise ku show yo ssaawa 2 lwaki nzija 6 mba sikuwa value respect oba namutuufu okugenda. So abadde amaze kituufu abaddemu ebintu bingi, musajja muyivu ate n'obuyivu n'abwolesa. Kizibu nnyo lujja okubeera omuyivu batono nnyo aboolesa n'obuyivu. Osobola okuba nga wasoma naye nga woogatta enkola ye ey'ebintu nga tekyolesa nti ddala kituufu oli muyigiriza oli muyivu. Abantu kyabadde batamanyi ku Jakana behind the curtains. Jakana balina abaana bayamba, bimanyiwa abantu bayamba. Bwe yagenda mu kkomera, bwe yatuukayo nga oli mutabani wa Haji kati gwe kozza tugenda kubeera nga tusokwatagana biki. Namba gye nakoma okubalako 5 ng'abayambyeko okuva mu kkomera. The other side of Jakana Nadduli. Lwe bamusiba basangayo abasibe beyasangayo mu kkomera ne batandika omulogera ennaku nze kakati olaba abansibira kantu bwekati abamu era badde abafundira ttiimu y'abannamateeka Jakana bali 5 bemmanyi kuba amasimu badde nga bamukubira ng'olumu tuli mu mmotoka wena mugamba sebo nze nongo yasange ebutuntumula abampadde kasimu wano naye era kyanneewuunyisa out of love, out of respect nga akugana emmotoka bwe yaba Beiro n'agenda n'ebutuntumula oba kyeka karakita eno takoma bukomi ku kyoga naye okabadde omuntu awalking at the top nti waga nti nja kukuyamba yajja kama badde avuga nti mukulu wange n'emitwalo 10 kikuyambeko abako Beiro babiki ngikuweerezaawo the other side antu gye badde batamanyi side endala gye badde batamanyi Jakana abadde omuntu omusawo kuba yasoma professionally yes kuba obusawo bulimu bingi psychiatric ebyobwongo nga psychologically nga kugamba ensonga naga nti omwana oyo alina kizibu bwekiti baana bwekiti oyo gundi alina kizibu bwekiti baana ogenda obinoonyerezaako nga byaddala byakugambye namu twalingako ne mbuuza strabismus ziba ndali ne mugamba ziva ku ki nakunyonyola nanyonyola buli kimu ne trying aba pediatricians abasawo ab'abaana nga 3 bonna kiconnectinga n'ekya Jakana ku research gwabadde akola kuba n'abasawo emanyi mu Uganda balina betuta ba pediatrician ab'amaanyi Dr. Sabrina Kitaka ali omu kubo n'ogenda ngenda obiconnectinga ngamba omusajja wanje omanyide mu byabufuzi sade bambi byasoma yabikwata yabikubuka
ng'ate era abitegeera era alina n'abantu be mbadde mmanyi nga abajjanja mugero nga namuga ekyo kizibu kiriwe kiriwe kitukola buti n'oti naye ogenda okulira nga omuntu akuwa feedback nagamba ya kyankolera kati nkuwa the other side atuje tubale tutamanyi Jakana de muntu ayamba omuntu ayagala eddiini enzikiriza sajja musiraamu naye ate bw'ombuza ebya orthodox ogamba eddiini generally si busiraamu bwokka enzikiriza ajagala era agimanyi era agiwa ekitiibwa togenda kweta katambi ka Jakana nga voola mulokole naye muki musiraamu naye ng'ajja kusomesa agamba nti Yesu mu Bayibuli bweti kitabo ekiti abadde omuntu kwegamba beyond explanations naye n'ebikolwa byennyini ng'abyogera n'akola references eza Bayibuli eza Qurani eza Evanjiri kwegabadde omusajja adde versatile ate ategeera kyayogerera olowooza ekiruubirirwa kyo okusingira ddala kibadde ki ekiruubirirwa kya Jakana kuba ekyo ekibuuzo kiri tricky nti ye mu mind ye kyalaga wano eno ku kyetwandise the mainstream talk abadde ayagala nnyo okulaba nga ddala kituufu obwenkanya bubaawo ensi ey'enjawulo Uganda ey'enjawulo obwenkanya kibadde kikulu nnyo Jakana abadde alafubanya okulaba nga enfuga eya federal yadde I've interacted with many people abamu bahonorable n'abamu baabagasa mateeka naye nga they didn't understand nga tebamanya federal. I was with once n'omuntu omu yali mu constituent assembly Dr. Mulamba naye ngeno okufuna views ze ku federal system ng'amazima n'abamu ababagasa mateeka they didn't understand we are biased. Ne Jakana ng'atula n'akunnyonnyola federal system nti lwaki gye twetaaga okusolvinga ebizibu ebimu nga naawe host osigala oli contented nti if we try this or rely on federal system this and this nti Bunyoro ejja kubeera ng'esima amafuta gaayo gagigase ankola amata gaayo gagigase gold ekalamoja tebetaaga baana nakufana njala ku byobugagga bye balina tebetaaga nakuva eyo bajje basabirize ku street n'olya n'ogamba yes nange ndi munamu enene mpulira nga our reason is kuba abakalamoja ngasaba ku street tukimanyi sikyagamba era ekyo tekinkubya bangi nnyo naye nga zaabu ali ebibugagga ebiyitirivu nagamba Buganda ku minerals erina beekulaakulanye lwaki omuganda situka n'agenda ebunyoro Bunyoro amafuta gazze wegali nti gabayambe gabakulaakulanye omusolo oguvaamu omutonotono oba omulala bawe central government naye ebisinga beekulaakulanye ng'ekitundu ankole nti mukola kintu tulina amata mangi amata ago bwe mugakwata mugakolemu kino nakino mukulaakulanye ekitundu kyammwe omusolo ogumu percentage rate edde mu central government nga kugana naye munamu bwe owuliriza ogamba wa it's a good idea I think it's beyond ebintu bino eno nazza abyogera ekimu kyabadde akiikira kyenzikiriza nti abadde ayagala eggwanga yadde yakyogera nti ali mu kibiina ky'enaale naye injustice ezibadde zigenda mu maaso ng'azogerako nagamba awo twasobezza ekyandamusa n'Jakana muno n'ekitaawe ne bwaba asobezza amwogerako agamba watata wasobezza ne ku vidiyo nagira agamba watata yasobera omwana n'anenya taata era waliwo olumu lwe kaliko ewaka namuganye nze naawe nkunenya Museveni yamulaba nga ajja emulaba kyona kino era muzenaga kituufu naye ate namaliza nga mwangu damugamba naye nange sirina kakerera mitima kuba nawe sirina kakerera mitima yadde twamulaba twamumanya naye twamulekera Katonda n'akomekeza nga taata era still argument agikoze ekyagiwangudde naye ng'omwana akoze eki ne ku vidiyo era n'agamba nze taata wange wano yasuubira era egyo ensonyi ndimunegeza so ye Jakana yo njagala ombulire ku last days ze omanyi mu nnaku ezisembayo waliwo ebintu ebyoleka katugosobaako ebimu byotubuulira kinalabye embeera eno nalabye kino kyabaddewo ekiti ennaku ezasembayo Jakana nnaku zomwe zali 21 kuba nali nze luweere nali nina okukola shows zaalinga 3 nnaku zomwe zinga 21 that was Friday namukubirako naye essaawa zali 7 n'eddakiika 5-7 netwogerezeganyaamu for 2 and 35 minutes kuba namukubirako nagamba ye mbadde ndi eno nagenze kunzijanjabako naye funayo akadde ojje twogere adde kuba beyond the journalism I was doing kuba n'emirimu emirala gyenkola okola strategic plans okutuulawo nti nsobola okutuula nempandiika master plan ya myaka ng'etaano egijja nagamba waliwo Uganda bali e Bungereza balina ebintu byetwagala tukole
and I know olina beera ku project ero tutule tudraftinge naye tetujja kyogera ku simu come tusinkane twogere tukole ne video about the same namuga okay I will come. That was Friday saa musanvu. I tried calling him on Saturday ne simufuna nemukubira ku Sunday emisana nga ziramu ngera kumanya musangawa era saamufuna naye nakolo abadde muntu gyendi abadde natutero saaga era bwe yakwata esimu n'agamba muntu wange nobeera nga lakoliyo nonkyawa nkola obeera n'aba Dr. Mia Matebe but joking nemmanya nga era netusagana nga naye nina plan nina ekitambula jangu twogere tutule tukitambuze bulungi nnyo Dr. bwe tugenda okubeera nga tukitambuze ekira kitwaza ku kyali kya mukutu abadde agenda kugulawo channel gyensuubira nze nganze abadde agenda okubeera different mu online media abadde ayagala okuleeta channel nga eyogera ennyonnyola akawuku n'akagga amawanga gonna agakola Uganda gye gavuma states ziri zonna eziri ku parliament oba omuntu atazimanyi amawanga gongera parliament limu ku limu ebikwatako ebyobuwangwa ennono olulimi buli kimu ekyabi bwaba akutta abakyoli oba myezi 3 ng'ali ku ekyo ng'agambye abantu nti nze ne bwe nga mumpadde drone kamera mbatwale mu akyoli mbalage kino kyali kino kyaliwo eki kino kyaliwo ekino egamba nga teri up to now channel esomesa muntu obuvonoobudde kati sayina okusomesa obuvonoobudde obwakyoli. How many people can do that? Obuvonoobudde obwa abasoga olulimi lwabwe ebika byabwe byabadde omuntu atulawo so that channel yeetaaga obudde n'okumanya so twatuula ne tukola video kinetugamba abantu you can choose a name amanya ge twali tufunye submissions adde nga 50 ng'abantu 52 submissions zira ne kuno kubuni ng'oliage nti let's choose this kati ne mugamba mukulu wange labotya democratically kuba z'omuntu akkiriza nnyo mu democracy majority takes it all ne mugamba erinnya lino amannya mangi naawe olina eryo nange neeryange nekye tuba tukola let's sit tukuba akalulu ku mannya gano erinnya lye tuba tulonze eribali eyo channel batuganaga wow that's being very intelligent nga katufune obudde jangu tulabe twogere tukigire egwe bamanye nti erinnya lye baali yerondera nze ntandike bawa content oba mujja buli lunaku dedicated my time nsomesa abantu amawanga gaabwe ebika byabwe si Buganda yokka mwava naye ggwanga Uganda regions zonna okwetola Uganda naye kyo bafiiridde nga tekituuse era mbadde njagala okulaba channel wegenda okuflourishinga okutambula kuba abantu ndibenya yakola comments abantu comments zokaze bassaako nga olabya ddala ko zino ziri over 200 nga zikulabya ng'olaba response they've welcomed it omanya okutola ku social media ng'omuntu azze kusoma lujja nga si katenda si drama si bintu bitagizimba naye nga sawe ekitundu ng'omusajja asomesa and people zizigogondozo ziraba there in a channel Jakana channel so there are a lot of comments zinakoma kwalako zali 52 names nenga kunaga ne mugamba abantu tubasiba akolinya ozo galaba abantu besa the origin ekola lya Africa n'amawanga mu Africa Jakana kusomesa Uganda and invite other people of other nations to teach us about their then our origin Africa channel baziraba nenga kwega abantu bali bakiembrace nga bakyagadde and that is more than 200 comments aliko kintu kyababuza channel mutunulinaki so abadde ekyo kyera amazima kye kyasinze n'okunkabya nti ebirooto byabadde alina ebiri powerful ebiri ebyamanyi impactful ebigenda okukyusa okugatta ku generation bibadde biyitirivu naye kati ekyo kyo kyanuma nti era andekedde ddibu nti nina okusigala nga at least erinnya eryo tukitwala mu maaso oba nkikola na taata we kugamba ekirooto kye kireme kukomaawo kituukirire I think birowoozo birungi nnyo era nga tumaliza siyinza kulekayo kubuuza
gwe ng'owamawulire omuntu nga Jakana ng'ayogera kyayogera n'atakitiirira manyi waliwo moments zetutya n'ogamba nedda kamuleke era okutya kwabwe wabala ki ekikuwa obuvumu n'ogamba nti Jakana yeetagisibwa ku mukutu weeguti Uganda yeetaaga okumanya byayogera n'omuwa vidiyo esooka n'omuwa ey'okubiri n'eyataano ekyandetera obuvumu ekyo okusinga ddala nali emuzira kuba jjajja wange mulemirembe muzigenzi Samuel Mwancho balwana ne Haji Nadduli naye yaŋŋambako ekintu kino nti bw'oyimirirawo ku lw'abantu n'amazima ebiseera oba emirundi mingi history oba ebitabo bijja kuwandiikako nti ddala kituufu wakola ekyo so tewayogera bwogezi ne ba mentors bembadde nabo nga ba Shaka Sali ba Jeff Koinange Alan Kasujja ba Sava Chini manje bangi abantu abadde mawulire for over 50 years ba Drake Sekeba ntudde nabo Drake Sekeba ojuka investigatives yakolanga ngazireta mazima kati na munogamba musajja ono anasigala mbadde ne mukulu wange Dean wa Sava nga tugenda mukola investigative nga muli Masasi nabagamba tugenda yita wano kugamba bwendabye ebintu bano bibayitamu abanenga yinayo I can bwe tuba tuyise Masasi natwadde mu bijambi abakitatabani and we survive. Yes. How about me kati bino ebyokwogera nze kuba ni musajja agoberera amateeka asemateeka njigoberera buli muntu embwetembere okweyogerera okudifendinga semateeka okwagala Uganda n'okola ki Jakana byabadde ayogera kunze nga munamu ekyayinza omumpa essaagundi ekisooka ensikiriza y'abakola agiwa ekitiibwa ate agisomesa n'aginnyonnyola annyonnyola ekintu n'omuntu n'ayiga so abadde musomesa. Who would love to have a teacher on his channel? Omuntu asomesa ekintu nawe ky'otamanyi neŋŋamba I think I can go with him. Omuntu alina history n'akweta history alinamuteeka kyetandise the practicability n'akugamba nti president kino kyakoze kituufu olw'ensonga ero neeno nanankuganga toyogera bwogezi ayogera with facts yes ate muntu abadde different naye n'ekikulu ekisembayo nti Jakana byabadde ayogera nze kunze sirabamu n'eki kimenya amateeka wabajja n'ayogera ayina eddembe nga nange bwe nina eddembe lyange nti nsobola okujja ku mukutu n'okyaza n'okola atya bwe baba njogereko ekyo to have the right to respond nga munama bwe banga omuntu yenna so ebintu byayogera nasooka ne muwa time before hosting him ne mmanya what are his views. What does he think about accountability, good governance, justice? Ebintu bingi ebintu nze tuna nabyekwekera lujja okye nti corruption yasinza okubeera nga zeggwanga lyaffe emabega Uganda tuli corrupt nnyo buli actually tetuna nakigira ne statistics buli kaseera zijjaffe tubeerawa naye n'akulaga obuzibu buva n'akwetolaza so I went ahead n'entwana Jakana ndaba nga ali versatile ate era nga byayogera ndaba bi-impactinga society yadde ng'era eriyo abanyiiga of course tosanga nti lujja nayo bukyanga okugulawo omukutu guno nti osanyusa abantu mandi to mandi abeerayo abasanyuka abeerayo abanyiiga yes so kati kiri balance ate ne Katonda alina ebintu era byeyakolanga tugamba naye lwaki yatukweka emitima kutegeeza nga tuli basanyufu noyo nagamba yatukweka omutima olw'ensonga neeno oli n'asanyuka olw'ekyo so I found a resourceful man, a practical man ate era nkigambo ennyo era abantu nti nawe tusobeza lujja osobya buli muntu asobya nti era ekyo ebitageze bulungi ku Jakana ng'ebimu bibadde biyita in case wange ebintu byetono naye ate ak'obuntu era kabaamu nti leero ojja kusobya era enkyo ojja kutereeza naye ekyebuuzibwa lujja alina bibi byokka lujja you've impacted society omuntu n'akyuka naga wow through Capital what through this I was successful ekitegeera so kati njagala nnyo ate baire omuntu nze baire ekyenfaako ennyo omuntu abeera nga impactinga abantu ne bwaba muntu omu ne bwaba nga amutuusiza nti akkakkanya ebirowoozo wakoze eki I will appreciate it so namuleeta ku channel olw'ensonga nti bye yayogera bangi baabigula abantu baabibaayonga nga bamufolowinga ne bakkaanya naye nga why not kale nkikwebaliza nga omu ku bannamawulire abalemedde ku nsonga I like your content nange wembanga njagala okubaako switchinga wow nange olumu baginoonya entertainment shows ze zibadde oba bitambudde eyo birabe mu kiro yonna kale
mu mbeera eno baganda baffe bula dakiika kati essaawa tekyawera okubeera ng'ate Jakana Nadduli agalamizibwa ku bijja bya bajjajjaabe era wenjogere mabega wange yembeera nga weebiraba obalinda ssaawa dakiika ate amuganda tugenga tumusira ndozi tujja kumaliza tugamba nti Katonda mumuzimbe ababadde balina obuzibu ne Jakana ndowooza kati tekigasa kuba tusobya omutima gw'engeri gy'omusonyiwa ate omusabire abeere ngaawo kuba leero kiriwe kuba ffenna amazima ffenna newe twogera nolujja sokosanga betubadde nabo wano omu kubavuze so it's nature tulina okufa n'ekikulu bayira ekyoyogeddeko okusonyiwa kikulu nnyo bayira okusonyiwa kikulu there is nothing we gain okubeera nga tutusonyiwa tukola tutya so okay nekisembera ddala lujja muganda wange neebaza abantu abali mu diaspora sikoma kubeebaza amazima lujja ndabye abantu baagala ensi Uganda Bannayuganda era omuntu abeereyo n'aga nti Ugandans don't love their country kusave gye nkoze emyaka kuva 2015 wanaggulawo channel people in the diaspora love their country so much oli n'agamba nti lujja kyonkoledde onsomeseza bulungi kankoleze emitwalo 10 from heart nga kyokoza kifiringa nti it's good because nze ndabye Jakana people donating what they have ne bagamba nti nze kyomade simanyi fedo made sikimanyi olw'okunsomesa akakadde kaabo naye nga sisuubira federo sikwekalakaasa sikubba sibutemu sikukola kine nga lwa kintu kyatamanyi n'akissaamu senga era by the kindigiriza tujja tula lujja twogere muti people have started buying content they had started uli agamba yes amazana kyeyomwezi nekisesa okukadde 10 so I think we need now nti n'abakulembeze bada batula baleme kuloza social media president waffe yaga nti yabalugambwe yabakinendoza balina okulowooza instead of okuteka out strict laws computer misuse acts manyi lujja lwokayegede kino omuteke mu komera let's call him guiding because after all abakulembeze basobera kutusobya nesikuteekawo amateeka ate gabanyigiza bakola batya naye bannayuganda bebali kwagala nsi kikulu nnyo ekyo kale baganda baffe mwenna batulabira ebweru w'eggwanga big up mwebali nnyo nga Wamala abagambye okwagala ensi so ebifaananyi naffe ekimu bibaweereza Uganda ey'enkya ku Capital Music so okuba nga obifuna mpolampola nga twetuleetera musajja waffe muganda waffe munnayuganda munnaffe amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings era ndowooza abantu abazze batukubira bagenda olaba nga yenze yennyini bwe balaba mu video ate nze gwe balabye ku site yaabwe. Biodigester kirabise nti kati abantu batandise okukkiriza nti gwe mulembe oguliko. Kituufu. Kuba okusookera ddala omunnayuganda yali amanyi nti yaabo bokka abayina enzije enfunda kwa tuze twogerako nga ddalabira ddala ennyumba eri wano naye nga tetulina kabuyonjo we tugiteeka ku mulundi guno apartments zino zirabika nga zirina space nene nnyo naye era nabo basazeewo okukozesa nkola eno basazeewo okukozesa nkola eno lwa nsonga olw'ebirungi n'emisomo gye tuzze tukola ki tusomesa abantu tutundire ekinnya mulundi guno engeri gye mukikozeemu leero ndaba mwawudde mu bibiri saate bulijjo twali tulaba nga yebatadde tank eno wabbali bwe muteeka amayinja. Okay, biodigester neri entono kuba kati ndaba mwasemba otulambulako nga tukola entono y'abantu 40 eno y'abantu 100 gye tuzza okukola olwaleero so ekigikozesa nti nno oluusi twawudde lwa nsonga bantu 100 kitegeeza amazzi mangi oluusi kyobola abantu omuntu oli ankubira ne mugamba ogenda giteeka kuki ku nyumba y'amaka apartments muzikiti ekereziya so oli wambulira kikwagendo giteeka nsobola determininga n'engamba otuteekewo y'abantu 10 otuteekewo y'abantu 5 oba tuteekewo y'abantu 4 soko tulambuliye ku migaso nannyini nyumba zino gyagenda ofuna mu biodigester eno gye mumukoledde kakati nannyini nyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba so biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde so nawe nkityo ogwo omugaso gwe gusinga kubanga
eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula so etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbali awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kwe tuyimiridde wansi fuuti nga 2 so omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola ffenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789 224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.